kakati oyo omunene ombusoga bamukubira essimu tukuweyo sente mmeka mutuyite tubere abagenyi abakulu ku mukolo guno abagenyi amakulu goli musoga oli musoga mbwe kakati Kadaga yabagambye abasoga tujja kwekwatiramu kubanga gwaffe. So what she did, Madam Mama Kadaga kyakoze nakunga buli basoga abamanyi abasoga abamanyi nibateka onezi committee nabagati kuno omukolo gwamwe gwa basoga gwamwe goveri oyaga kutwala mukolo ngani kati nabbanja byalaba yakatandika okulaba olutalo lukyali lunene nabbanja yakalaba agende wakadaga amunyumize. Consultation that is woman has fought. Consultation is free of charge. Agende wakadaga ate bakyamukuba musafiri bakyamukuba ajabala ebbugu mweyo ne bagamba president Kadaga yakujjako ba mafia neko omanyi mulakubate mumanyi Kadaga oyo asobola okutwa n'akaaba omanyi kubanga president Museveni alina buli kimu ne bamuga ati agenda omunayiminya mazina oyo Kadaga omulabi yawo Kadaga yakujjako ne guvuga ne wali kimanyi obutali obuyinza oyagala kujjako scratch my back I scratch omanyi kitegeeza naye nga Kadaga we simply saying we are going to lose, any enemy is going to lose nti abavubi mubagobye ku nyanja osegedde ebikajjo bigudde beeyi amalwaliro twetaga industries mu busoga abavuga tebalina mirimu we mutakola bino NRM is going to lose ne bagati amuzeeyo onali era they lost. But the woman from where from Ugundi on jaberi eno yazimbe ene uwenewe ekamuli goma niyo ewama Kadaga Bulamuti the woman from Bulamuti just simple as that handedly yakuba nabasule nabagamba ati omutatereza kino okusinzira ku experience yange tugenda ku lose out mu region ya Busoga nga NRM naba mukazi alwana kyobole wakati ngaffe Lubowa Kyemba fetumanyi kigenda maaso mu ggwanga ono gundi prime minister agende wama Kadaga mwebuzeeko consultation is free kubanga she has survived the storm abimanyi kakati fe tuvaayo nze ku Kadaga ngo bane kusula ene nkulaba amanyi gokozesa nze kasitoye pankira Kadaga attack you. We know where this woman has come from and where she's heading. Muambe baga muri basoga bawambe baga muambe baga yawacha basinga embaga yawacha basinga mujiwamba where are you Kadaga bali wanintado okweyongera okwata omukono n'okweyongera okuwoleza omukono tojja kutwa tosobola kuwamba mukolo gwa Busoga muyuze nyingi ate abasoga ajja bakunga bamukube emigwa mukubba njagala tweyongera okubanga twongera amaanyi mu mukolo gwa ine bantu ogwa Mwennemu abagenda okubanga mweyongera okusupportinga omukolo guno tuli ku momope onyiga star emumu kaga 5 hash n'onyiga kodi yaffe 700770 gwayagala okutusupportinga ng'oli ku Airtel line Airtel Pay onyiga star emumu 85 star 9 hash kodi yaffe merchant code nyasatu mukaga 0000 omukolo gwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 18 November bambi muva wala katikiro kakati wiza ate ejogenzi wa mutumiddeko mutumire ejogenzi wa so I'm telling you ekintu kimu you joke with the Kadaga I attack you osibye nkulaba ati kati uliza I know what that woman nze manyi Kadaga kyeyitamu gokimanyi ti Kadaga bamulyangako sente bwe yatuko time wabetagira bamudduka wandaga abantu abatula sabakula wandaga video nenti noli empya yali asesu wandaga video nenti nene na usanga mukuba bamukuba kakati mwelaido tujja baku kakati guno omukolo gwa Basoga Embaga gwa Basoga gokusasula sente ngo yagala mukole chief guest naye omuntu oyo Musoga okubye Kadaga gwe omusoga kati omukolo gujja kubaye gobo yagala kwe ate tebajja muyitanga muntu mukulu ojja kujja tebajja muyitanga mugenyi otuleri mu tent ku mabbali tebajja muyitanga mugenyi mukulu era Bakadaga bajja okubeera wa gwenna mu ngalo yajja
nja kunga abasoga bamube emigo bamusuli tweyanziza owuliza Nabasa radio program evening yanda kulyaya tugenze mukadde ka pills nalaga kwebale nnyo okuba nti okyatuwuliriza mukama benkimanyi waki owulira bubinga nti akadde kadduse seba akadde katudduseeko